Suna Beni tasobola kuyita mukazi Kayiringu mu Luganda Kayiringu okamanyi omanye ino gibayita nkulungula bbi ke Kayiringu kati kye kigo kamanyi nkubuzo kamanyi nongamba kale kambulire Akayiringu kambulire kantu akatono producer Akayiringu kambulire Akayiringu kagenda kayiringula ke Kayiringula ola akayaka akagenda kakunganya Kayiringula bbi Akayiringu kaba ketumako biga ke Kayiringu tosobola vuma nze kye kisinga okunyiza obudde boyo omukazi gwakwatiranga mu motoka n'omukuba engalo esooke y'okubira yeso n'otekayo n'engalo 5 okwatirira mukazi gwe Suna Beni mu motoka n'omukazi n'omukwatira n'atoba n'agenda mu makage mwaswa ne bawe mu biseera biri ebya covid n'agenda wabbawe nga atobye omukwatira n'omala n'otandika okumulya ng'omulira mu motoka yo nova kwa ntandika n'omukazi n'omusigwa n'omukyayisa gwe yali ayagala Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku milioni 4 Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oyagala tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 10 ya milioni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumidde ku Lubalusewa TV aje Samuel Gemanya program nsonga ku nsonga kansubire nti muli bulungi mwenna gye musinzira okubanga mutulaba weekend yabatambulidde etya kama yebale kuba nti akyatukuumye nate tubanga tukomawo ate okubaweereza nammwe okubanga mutugoberera tusaba wiiki eno ebabeerere ya mirembe musobole okugiganyirwa musobole ogifunamu buli mulimu gwonna gw'okwatako Mukama akuteekemu omukisa osobole okubanga ofunamu Sunset Junior Schools bano nno nga basangibwa Matuga tulina branches 3 tulina Kawanda ne Kawempe basomesa abaana mu kubangula okwenjawulo kulungi ennyo twalayo omwana ku Sunset Junior Schools bajja kubeera bakuweereza mu mpeereza ennungi Sunset balina boarding section ennungi nnyo ebyokulya birungi nnyo omwana afuna diet eyo yennyini gy'alina okubanga afuna n'asobola okubanga ate atambuza emisomo gye bulungi nnyo Jukan Sunset ina Sunset Gardens nakuzo omwezi nga 8 balina show yabwe eri wali eri Jakana Matuga Jakana bagenda kuba n'abayimbi ku Women's Day nga 8 okuli King Saa Kalo Nantongo wamu ne Morin Nantume gendayo omutwalo gumu okuyingira ate VIP mitwalo 3 table ya mitwalo 3 ne producer ajja kubeerayo bo munonyaka ajja kuba akubulira ekinaba kuno njagadde producer agenda ku stage abantu abanyonyera mbiche bibere Kongo wabiche bibere Kongo ajja kuba bitubulya ko olunaku nga 8 abalaba tekamu ensimbi ya Mosh Media banono nga basangibwa Matuga nabo bakola ko bifananyi tukirira Mosh Media esobola kubanga ekolera ebifananyi birungi ngamba ku mikolo ng'okwanjula embaga graduation baby shower sakono okuyingira ennyumba oba birthday parties tukayo bakuwa still photos bayina bire ebifananyi ebiwange byonna Mosh Media ejja kubanga ekikolerako bulungi nnyo osobola okubanga ofuna omutindo
abala batekamu ensimbi ye Matuga Estates nagende Matuga Estates yalese poloti ez'emiliyoni 35 ezo nonga byapa kya mu ngalo tukirira Matuga Estate basobole okubanga bakuweereza mu mpereza ennungi gula poloti etaliimu nkayana gula poloti gyotagenda kuzimba ate bagenda ate yindamu ekyapa bakikwata ate kiriko mortgage kiriko simanyi caveat ye Matuga Estate batukirire ku namba zaabwe ezo zolaba osobole okubanga ofuna poloti y'ennungi balina ne poloti ezitandika ku miliyoni 5 6 7 10 15 ezo nonga za kibanja tukirira Matuga Estate basobole okubanga bakwasaganyiza mu buli kimu kyonna sijja kubalwisaayo producer njagala ompa omugenyi waffe leero nagenti program nsonga ku nsonga tugenda kuba tutandikira sebo buuza kuba tulaba ate tusobole okubanga tweyongereyo nate abatulaba mwenna mbalamusizza mwebaleko gyonna gye mukola namwebale kwagala nsi yammwe namwebale kutulaba nakutuwuliriza mwebale kusubscribinga maze ate mbaagazaaki kiki olina busungu leero ninamu obusungu buliwa okay program nsonga ku nsonga agisamuls gemanya tusobodde okubanga tutandikirawo eno mande bagita mande muliro ku lunaku lwe mande lwe lunaku NUP lwebeerayo ne press conference ne government naye ebeerayo ya polisi yebeera nayo polisi wali enaguna wabeerayo press conference ne boogera ebadde mu weekend ne NUP naye ekikola wabula NUP wiiki enewedde ekitebe bakisalako kigambibwa mbu gadgets nezikola ki nezigibwayo nezitwala naye kyatwewunyisiza okuba nti abaana ennaku zino oba social media baaki abaana kati bagamba ti babbye laptop za NUP semene n'amasimu naye kati ate NUP ate yetrackinga government anti tokimanyi nti NUP nayo government yakubiri era waliwo obadde owooza nti government yasazeeko NUP government yasazeeko government yayo eyekisiikirize eri government eyokubiri NUP kibiina ky'ebyobufuzi ate nze mpakanye endowooza yo ntuufu naye endowooza yange nange nenjikugamba nti government yasazeeko sister government yayo eyekisiikirize eri NUP government namba tokimanyi tebakola parade tebalambula ennyini parade negundi n'amasomero gabikola twalinga nze nali mu scout kati liri ssomero balina n'essomero ly'obufuzi balina kubuuza NUP ssomero NUP kibiina kyebyobufuzi obufuzi obwaki ekyo byobufuzi abaagala okujja mu buyinza basasulwani tewali beeyiza nsimbi yaabwe ne bagisaka gye bagisase ne basobola okubanga batambuza ekibiina mwe mutulemesezza okufuna transition nti abaaki abalina entegeera eyo yonna olaba Uganda eno nze kankubuulire singa twafuna dda transition naye kifemesezza ofuna transition wano be bantu abali mu opposition ne bannayuganda abalina endowooza ng'eyamu ate nga bali mu opposition basiikinga for transition ate gwogenda ale mu bebalemesezza anti okwogera ku kintu tekitegeeza nti oba otegeeza ekyo kyoyogerako tolabangako omubbi abba ate omubbi nga abba gwabbye n'amugoba kyokka ate omubbi nga yakuba enduulu gobagoba nti walaalaala omubbi wuuyo naye nga teyeye mubbi kakati era kyekyo kyeggambe kya transition ensonga yonna ereetedde ereese ebizibu ebyo byonna nti ebibiina byalema okwegatta ebibiina ebya opposition byalema okwogera ekintu kimu ate balema okwegatta nga beegasse batandika butandisi kwegatta naye era mulimu n'abalemeddeyo kati essaawa zino nze nkyewuunya nti ba honorable bonna sinalabayo ba honorable bagenda ku kitebe
kubanga nupu webeina ababaka nga basuka mu 50 tugeze kali bali ababaka 10 niwe baba 40 tubale ababaka ba member of parliament tubale ne ba councillors okuva tubale ne ba councillors abafuna card abo bonna tubale n'abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo singa abo bonna bayogera ekintu kimwe bagafina katugende ku kitebe tubanje Besigye ne political detains abalala neka mbuze mukatono lule natona gino ebintu bino wabyogeranga Besigye nga yakyali leader of opposition kubanda ba ku Bobi Wine olaga nti ayina ebintu byatakoze nga ate ffe tulaba ebintu abitambuza bulungi government yokka agitadde ku bunkenke obutagambika kuba Besigye ekyamazima we yabeererawo tetwalaba ko wadde nga ebintu biwambibwa nga nupu wewambibwa nupu ekitibe kyayo nga kyaleka moki bakisalangako ne bakijjamu ebintu bino ne babitwala kati bali wanene kavule no babisazeeko essomero lirire bayigirizamu abantu benda bagundi abayiga obukulembeze mu byobufuzi nakyo bakisazeeko kati kino ekyo kibamungi abantu gye basomera wadde ombuuziza luli nti nupu essomero gulwaki ogamba lwaki go mentioninga Bobi Wine yekayekaya alina okukyusa eggwanga nkugambye mwembadde njogera katonda buli ajja asobola okukyusa nkugambye mu abantu abalina endowooza bwetu mwe mutulemesezza okufuna enkyukakyuka abantu kitegeeza nti nenkujjira nenkugamba nti singa ba MP bonna ne ba councillors ba lord councillors bonna n'abalala abakulembeze aba opposition bonna beekuŋŋaanya bane beekunga bonna ne bagenda awantu wamu ne boogera eddoboozi litya limu kyandibadde kiwa impact nene nnyo eri enkyukakyuka naye ekintu buli woyogera ku nsonga eyo gwe kati olwokuba nti nupu kiri kibiina kyonyonyo okiwuliramu nnyo kakati gobulabanga nti nze akugambye ekintu njogera ku Kyagulanyi ng'omuntu nze nakugamba ekintu kiri kimu Kyagulanyi ng'omuntu let's put him aside mu bintu ebimu era nze ebiseera ebimu wemba njogera naawe byenkugamba nga bya Kyagulanyi ne byekugamba nga it's not part of Kyagulanyi gwe mwennyini oba n'abantu abalala balinga gwe batera ovaayo ne bagamba Kyagulanyi ebibaliko bye boogera obwogezi tebisobola kujjako gavumenti eno oba nfuna bulungi n'essaawa yakati ku Besigye okubanga akwatiddwa gwe buli kyoyogera owooza kimu Besigye Kyagulanyi tavuddeyo kukwogera bana bavuzi tebavuddeyo kyokka Kyagulanyi avuddeyo nnyo ani awakanya ntavuddeyo ku Besigye okubanga ali mu kkomera mu mbeera bwe nkuzeeyo emabega olaba Kyagulanyi nga akyali muyimbi ngachali muyimbi kali si muyimbi ngachali muyimbi gamba nga bakyamukiriza okuyimba byenjogera si byakakati njogera bya is it 1996 bwe bagamba bayimbi Kyagulanyi si artist njogera mu 2006 oba 16 somewhere back waliwe bakwata Besigye nga Kyagulanyi muyimbi tanayingira politics tanana kuyingira kuba MP ne bakwata Kyagulanyi oyo ne bakwata Dr. Kiza Besigye nga Kyagulanyi is a artist nga muyimbi n'agenda era ku lwa Besigye kali wantagenze eyo gulwaki ompanda ebigambo mukama ate ngondeese njogere Chizanze nkuleso yogereze nsirike. Njogere byange nawe yogere ebibyo. Okay. Kakati Kyagulanyi nkugambye yabeerawo kulwa Dr. Kiza Besigye nga tanayingira politics. Okay. Tanana kuingira kuba MP obwe Kyaddondo. Nagenda era this time era agenzeyo tekibadde tekisinti nti kimukakatako. Kyalina okukola nene nkugamba nti babaka banne ababaka be ab'ekibiina n'abaka abalala b'ebibiina ebyalanga DP n'ebyalala abatasobodde kukola ki abatasobodde kuvaayo mu bungi nti bonna bandivuddeyo ne bakola ekintu kyekimu nga naye kyakoze ng'omuntu
Okitegere kinchengeza okunyonyola omuntu n'agenda mu kooti ng'omuntu va kubya nti ate kibiina biki ekibiina obola aba Louis Rubongo yabajole Ssenyonye ne kati Kyagulanyi yavuddeyo ng'omuntu ne ba Nobert Mao bandivuddeyo n'aba bangi bonna okitegere Nobert Mao ngavayo anti nze kyenkugambye kyekyo nti bandivuddeyo bonna abakulembeze bonna aba opposition kubanga kino ekintu si bonna bavayo abamu abatono anti era abatasobodde batolina mukaka kati kansooke nkubuuze okubanja Besigye kibetagisa mwenna genda kuŋŋaanira Kavule nti mukumbe nga muvaawo ojuke twali wano nakugamba wiiki eri yaggwa waŋŋamba mbu bawadde ennaku meka Sibiri sawa anam munana tezinnaggwako tokiraba kyembadengezako kugamba nti naawe byoyogerako nti noba negata ne boogera obwogezi era tebajja mota oyina kyewaŋŋamba bagenda kumuta no we had an interview last time noŋŋamba nti singa Kyagulanyi olwava mu kooti yakwatirawo ekipande n'afuluma omanyi kyemugamba ekirala ekyo nga outcomes outcomes ezivaamu ozimanya abantu zeboogerako mpuliriza nti abantu Kyagulanyi akola ebyo awambisa abaana b'abendi Kyagulanyi asibisiza abaana b'abendi are you getting me singa yakikola kuba kyemanyi bandikutta abaana bawera 5 ati katata abamfuna bulungi kati kikuyamba cyo kukwatira mu nyumba munda n'okukwata ngo okoze impact anti kakati ode bali mu nyumba munda bayambadde ovulo ne bambala ovulo kati ovulo erikoki ne bambala achengezaako kulaga teyina musango gweriko jasobola okuba nti kuliko buno obuyinja ija ne bucce kati lwaki tonenya bali abakwata nagamba no ode kati ogenda nnenya oti omuntu ngomenda that's his behavior omunenyeza okuva omunenyeza so uliriza Kyagulanyi munenya wabwe ati uliriza ne Kyagulanyi atanatandika kola kibiina ekyo era nawe bakusiba nawe oyinza okugala Kyagulanyi yakusibisa kyengeza okugamba kikino sina kugamba konti Kyagulanyi yansibisa kubanga si ye yankwata naye kyengeza okulaga kikino nti waliwo moves ezikolebwa nga tezeetaagisa nga tezinecessary naye tori contented ne Kyagulanyi engeri gye babanjizaamu Besigye olaba beetaaga mu kyekirala ndaba nti they can do much more than that ngachi basobola okukola ekisingako kubanga balina capacity oba capability ekola ekisinga kiringa ng'omusajja kuba kye bakoze ekoleba nti omusajja bamulese mu kooti emirundi egiwera kankubuuze n'emisango kyastanding kankubuuze olowooza bw'obanga oli mutemi wa nnyama nga famire yo ogiwa koota ya nnyama buli lunaku oba ogiwadde ekimala oba ogiwadde enveezi mala kati ani awadde ekitono kyengeza benyini nga opposition they have not done enough opposition tekoze kimala okubanja Besigye nti tosobola kugamba muntu gweyagala kujja mu buyinza na ballot ng'omanyi ne ballot agenda kugibba n'ovaayo n'olange n'omugamba nkuwadde essaawa 48 ne ziyitako n'otabaawo wadde n'okukolola at least yomba osegedde kyengezaako okugamba nti wandibadde wabaawo any action any move erage omuntu ono nti next time wenzirangamu nenkugamba nti nkuwadde essaawa 2 oba 3 oba 10 ajja ku respectinga kyogambye nti nawe omuntu ali wansi eyo mukyala awuliriza agamba nti leero nuupu ewadde gavumenti essaawa ennaku 2 oba ennaku 3 katulabe bategenda oba egenda ziyisaamu oba eneerinda okulaba kiri ekyaliwo before kati gosubide nti gavumenti ekyasobola okugana Kabaka okgenda gyayagala okgenda ku kiri ekyaliwo ebugerere tesobola kubanga gavumenti yagana na Kabaka ntogenda bugerere ekyagwawo kimanyi kyaki ekyagwa anti kati temu following ati obongo ali mu nsi ki tewali ati sigenda kugamba kyagwawo naye ekyagwawo eggwanga likimanyi n'abatula bakola ki era nti we baagana Kabaka ntogenda bugerere ne bagamba Kabaka tagenda bugerere ekyagwawo era gavumenti teriddamu oba President Yoweri Kaguta Museveni taliddamu kukola nsobi yeemu osegedde kakati kyembaddengezaako kunyonyola nti ssaawa zino we bandibadde bagamba nti bakwata abambadde ovulo eza nuupu bonna bandeepalade ne bagenda ekavule bonna omulundi gumu ne bafuluma omulundi gumu ne bakwata bonna omulundi gumu nebamanya ti kivuddewo olule ondivatinze okuntwala mu bya Besigye ensonga gye nakubuuza nti walabye engeri gye balumbyemu ekitebe kya nuupu
ekyo kya nupu ati bazenga nga bakirumba kano kafuka kamanyiro ate nammwe ne mubaleka kiri kyengezaako kugamba nti oli wakwata mu liiso bwati n'omugamba ddamu onkwate mu lyokubiri olabe n'akwata mu lyokubiri notabako kyokola enkyawo omugamba nti nkuba eŋŋumi agenda kukuba eŋŋumi ezo 2 nti ssaawa zino nti muddidde Chairman Nyanzi yakoze distraction ey'abaana kati gwe waaki mu baana abalabe bakakwata ba ovulo tolikwa n'omu gwe baatadde naye ye baamutadde mu nnaku mmeka Chairman Nyanzi kubanga muwala we yaleekaanye eyo nayona it's a set move kakati nolaba nti kubanga ayagala kwesimbawo kuba Lord Mayor kakati nolaba nti it's a set move osobola okukkiriza omuntu bamukwate kati nze okukkiriza kichoyogezaako omusajja gwolabye nga bamutaddewo nolaba ebigere byonna nga babikize kichomanyi kibakoze abaana kati gomanyi abaana abali mu 40 abakubwako ku miggo ng'oŋŋamba nti omuntu ali yamukubye omuntu omukuba abeera bw'atyo kati ekisooka Chairman Nyanzi ddiikuula kakati gonsuubidde nti gavumenti era gavumenti bannayinza era ngamba n'okugamba nti oba what's going on yandivuddeyo nebaako statement yeyogera on this guy because netumanya the reality naye nze nganze omu kigenda kumbeera kizibu okukkiriza nti Chairman Nyanzi yakwatibwa si yonna bamukwata alaba ku nkulungo wali nsi kyeyalaba mbulirayo abantu abavayo ku studio bagamba munnange abamawuli bagendayo ku studio bakwatidde Chairman Nyanzi naye investigatinga olabyeko clip abamawulire nga bagenza awantu awakwatibwa Chairman Nyanzi bamubuuza banne gwe osikira wano chapati gwe munnaye muli ba stage ba boda mube parking wano kati mwe munnange muli badduuka lya wano ebyo mwalaba sirika maleyo kiki kyemwalaba ekyali wano nti sebo wamma bali olunaku zali saabwesi waliwo wano nti sebo nanti nze ndi wa muddala bankola kino nalabye Chairman Nyanzi nga bamugudde walabyeko eyo interview ezo bazikola ngo omuntu bamulabe nga bamutwala walabe ngeji batwalanga abantu tugeze omuntu abuzeewo abokucha tebagani bagala munnaye drone yazze ne parking ko wali ne bakwata tubalaba abantu bakwata no tubalaba nko Ulako Sauda Mandada tuwalaba nti bagenda wenyinyo bamukwatya n'aba boda balo bayogera. Kino kyabadde mu lwatu buli omena yakirabye. Bani buli omwani. Njagala ngojje kuwaiswa. Mbulirayo omulala. Kati waso teyaliko. Anti yaliko yayogera. Ne abantu aboogera okukwatibwa kwa Chairman Nyanzi bali abantu babiri. Kuliko waiswa ne victim yenyini Chairman Nyanzi. Nze kati awo nabonna ndi waiswa kyali wange nze mumanyi oyo naye muzanyi wa filimu ale Chairman Nyanzi oli muzanyi wa filimu ate diikula kyogamba Chairman Nyanzi tabadde takwatiddwa nkugambye nze nganze oba yakwatibwa tiyakwatibwa nze nganze sobola kukkiriza okusinza ku Chairman Nyanzi gwe mmanyi omumanyi kuki nze nganze I need evidence era I'm investigating if it is true nti Chairman Nyanzi yakwatibwa. Kati bosanga yakwatibwa. The first investigation jendi mukola is to go on ground okubuza ne wamma mwabali wano bikiche mwalaba ki mwabali wano kubanga yakwatibwa misana yakwatibwa makati gekubo eno side waliwo ne side eri wali stage ya boda waliwo side gwe genda observing eri otunulire neighborhood eri wakati awe bakati ya neighbor abayinzobero nga tebaga kwogera mu mawuli. My friend, this is Uganda. Gosobola kwogera nti government yazalwa omuntu. Chairman Nyanzi mwe balimbe mmwe nakola statement nasoka n'agamba nti bankwata ne banteekako pistol oli n'agamba nkumanyi oda zange zakukuba masasi singa oba resistinze tolisistinga ne yekyusa bwati nalaba emmundu 5 luleza leka mmaleyo olyokombuuza ebibuuzo byo bitereke biwandiike n'akyuka nalaba emmundu 5 waba olaba emmundu 5 nga talina kyakkola nakkakkana agenda kulaba waiswa ng'afuusa ensi enjobe waiswa afuusa enjobe agenda okulaba omala alaba kasaati ke kawujja ebyo naabiraba naye gwe omuntu otaddeko emmundu
onsubidde nti bali baziba kukwata bati bataddeko ati babimukoze nyabi manyi obwongo busobola okulaba wayiswa ng'ali nsiwuli n'olengera simanyi omalanga naye wulire sati olengera yeewuja bwewuja otutunulya wulira statement z'omuntu otunule ne body language ye ng'akunyumiza ebibuuzi bye ebyekisiru bannayuganda ffe tugenda kusiriwalibwa nnyo okitegedde nti Kyagulanyi yes akoze ogugwe naye Kyagulanyi nkugambye aliko kibayita akasenge akabaddiikuula akasenge k'abantu abali mu tudivatinga era nkubulire Kyagulanyi buli niwakola move entuufu bagiwamu amazzi naye nga bagiwamu amazzi bamwetolodde nga kwe kulinaabo baganda baabo baddiikuula abo oyo musikawutu yes musikawutu akoze ebyekisikawutu gwe gavumenti ebe emwagazaaki oyo alina information ekyeyo ola twasobola mukwata nga atandise ekibiina kya kunga Uganda bagenda kunga omanyi kunga we yali kyali ekola kunga bakumanga muliro kwalinga kukuma muliro mu bantu naye okukuma omuliro mu bantu omuntu yali akumyeko omuliro mu bantu yali segenya yali ko live nakuma omuliro mu bantu yakwatibwa naye chairman Nyanzi kubanga walwa NRM ne katagizangayo chairman Nyanzi njaga uliriza chairman Nyanzi njagala proving wrong chairman Nyanzi webakuwa drone jibakuwa go wajiri savinga nesene zebakuwa ani yazikuwa nga tuli mu campaign trail drone jibakuwa nojijjako yali agivuga amanye okuvuga n'omugano noleta mutabani ogubayita simanyi oshe ayagala okwesimbawe kuba chairman LC3 ekamocha nodira mutabani atana driving license noyagala ajavuge drone avuge bafutu soja mu trailer abantu bagabanga amamotoka abana bali ebweru basindikiranga abantu sene nimuruka ne bazigula baveyo oli agamente nze najugula tabasobola olaba mu bintu bya politika bya wampise ndi musiru wontunulyamu bwoti ondabanga ndi musiru chogambo government okayinza okuwa drone sina byakola uwa sina byakola ndi idol wachi ndi wano ose kunyonya wampise ngalina kyemmanyi obanga omutwe gwangege kati oyagala obuvuge buvuzi nga bw'oyagala njagala ompulirize nkuwe byotamanyi campaign trail waliyo twagirabanga bagituweereza uliriza map media kwacha ulya oleta map wacho oleta map batu wagala live uliriza nkubuze ekibuzo njagala oddemu ekibuzo saga obere mu Kenya yabuza gobuze ekibuzo ate naye nakubuza question nkubuziza kibuzo kyenkubuzo kijukira bulungi kubuziza ki nina amagezi sina byakola nkubuziza nina ebyokola basibirina lwaki ndi wano iye muntu ero ino kujja ate oba ine byokola bikola kuva ku majapa kachiro oyira akadde ko yero funamu nkubuziza ku campaign trail waliyo nali live waliyo sali yeyo go waliyo naliyo ogwo ngamba nti waliyo nze sakulaba njagala oyogere producer naliyo yali nawe producer bera mu laptop zaabwe njagala ogambe ye oba nedda kubanga saagala bino bintu nze gwo ngamba nti waliyo saliyo gwo ngamba tokirabanga nti naliyo sikirabanga tokitegekali tokimanyi tokikkiriza nti naliyo akati eyo natuveeyo kale acho okakanya okubanga waliyo uliriza kubanga baiti bagabayo birabo anti era abo abakola ebyo naye kati nakati tola nti kabalakira kubanga bibakolanga tola nti kabalakira so kakati kyengezako okulaga eyo natuveeyo ngezaako okulaga nze si mu kamera no tuna mu kamera kwogera byanjwanjwa siri mu kamera kwogera kyesimanyi nze buli statement gyenfulumya njimanyi ate buli mbozi gyenkuwa it's out of experience okitegedde wenajja naye nkugamba chairman Nyanzi na timba ebipande nga batukoledde budget ya $5 million
nenkozesa ssente zange n'atazimpa baba ate nga azijjeeyo nakugamba era nze awo kawe natandika okugamba naye omusajja ono omukulu mugagga si mugagga ekyokubiri natandika omufolowinga tebamuta nakugamba leero enkya ne bamuta tebamuta bamusuula bamusudde kumpi newu nakugamba waba chairman Nyanzi nga mukwate bagenda kumuta anti aba banene babatya nti baba abantu bajja kukumu chairman Nyanzi munene waawa mu kibiina oli chairman Nyanzi sikai gotola abantu naye watimbe ebipande orders kati kankubulire yes chengeza okulaga nti yakulira chairman wa mobilizer w'amaanyi mu kibiina ye saba kunzi w'ekibiina w'amaanyi mu kibiina ye saba kunzi w'ekibiina so si mu government ya Uganda ye saba kunzi w'ekibiina kya NUP era yakunga kati weebuuze njagala era nakati nina question nti abaana abo bonna abayokya ebipiira waaki bonna baakwatibwa era nga lwaki ababawanga ssente baali abantu babiri chairman Nyanzi nga Sabakunzi ne Louis beba issuing nga ssente z'abaana abo abakolanga violence nti buli omu akola ekyakola oli najja n'agamba ffe batuwe ffe tuli abaana 10 tugenda kola bwetti ne bwetti bibina bye baba basazeewo ne bagenda ne bateekawo embeera yonna bateekawo embeera yonna chairman Nyanzi nga Sabakunzi ne Louis Rubongoya ne bafacilitatinga abaana lwaki abaana be bafacilitatinga bo bawanga ssente cash lwaki be bakwata era ani yamanya nti bano be bawanga ssente nze njagala nkubuulireyo ekintu kikimu kye mubatte munafuya kyovula abantu buli wonafuya omuntu n'omunafuya ng'atayina amaanyi kizibu mutegeera amaanyi ge gye gali we buli we muvuvuga government ne muginafuya ne mulaga nti basiru okitegedde ne mulaga nti tebasobola ne mulaga nti babi mba mulina bye mukweka ekisooka olaba ennaggulwawo olaba olusozi wano bayitawo bati bayitawo mbuya olaba wano ng'ogenda ku mubs awo bayitawo bata mbuya awo ye mbuya oyo naka wali headquarters za ba semwayo babiki bayitawo bati awo ku semwayo awo wali akasozi akawanvu awo wakireka oba bayitawo kireka kati kino kikube olaba enaka wali kino kigenda ku mubs genda ku musi batuna tuwa ku mubs ya chama boti nga tunatuka eri ku university akasozi ako we mubimanyi nnyo ekitongole kya byakwenda kiryawo bayitawo ekitundu bakitawo takale ekitundu bayitawo batyawo andi umubuzi eri nakawo kati naliwo kireka waliwo mbuya mmeyo simbuya cheka kireka bayita aha yaba eweka kireka awo ewali iso oba semwaye no iso noza ku iso awo oba ku iso awo oba esayunza I don't know wanene kitongole kinene nnyo bazimanyi n'ebizime by'amaanyi nnyo awo kwaggulu awo wali abaana basoma nga bamagye ani abadde abawakanya abasoma mulaba muddaawo ne mulaba n'abasirikale be mulaba wano ne muddewo ne mulaba n'abasirikale wano kati nze kankule fenge gye baatukwatako kati obuzibu kusoma obuzibu kusoma ate nekirala sabotaging nti kyomaye Wakyagulanyi yagamba nti temukola violence kubanga Museveni ye kabaka wa violence kubanga akimanya ebyo nayo nabimanyi naye kati bana abalaba n'abagoberezi abagobereza befuula nti baagala nnyo Kyagulanyi be bali mu kubuzaabuza eggwanga be babuzaabuza n'abagoberezi be beefuulafuula abo ne balema okubulira abantu ekituufu era ne baleetera n'abaana bano okukwatibwa ng'abaana nabo balowooza nti bano engeri gye balengeza n'engeri gye balimbalimba nabo abaana balowooza bituufu
nolaba nti kati chairman Nyanza asindisa abaana ogenda okukunga n'abakunga mugende mukole bino naye nga yamanyi ddala kituufu nti abaana gy'abasindika amanyi capability y'abantu bano so nga ate waliwo engeri endala approach endala tebagibalaga ate nga yesobola okukola ki okuleeta demokrasiya wano n'okuleeta okulaba ntuufu n'obukulembeze obulala lwaki nti bali abasajja bali eri abaana bemugamba abaana bava Makerere abaana wali abaana basoma IT waliyo abaana ba specialist IT bamusoma naye yabalemye omukulu principal yalina pass bana abatutte ebintu doza gunze tuyite gunze wali abatali bayivu bana basirikale benkuga bano bola abokuba bakutte mundu abakabuli doza gunze si bali ba professionals era professionals ojja kulaba nga bagamba ebintu temubireta waffe oba ebintu mubikole ki mubizeeyo yes babitutte babirina naye babitutte bibasiru abagezi basobola kutwala kubanga gundi laptops eza iPhones oba eza Apple zikozesa kibaita iCloud tewali muntu specialist mu IT atakimanyi eri ebeera iCloud satellite nti olugigula bwoti ng'ekyali mpya tewali muntu asobola gikozesa kabe no yagitunda mu dduuka olugigula ne bagikusaba okulula we bati nga otekako notandiko inobera ku wifi nango ginstalling notandiko ginstalling amanyogo oyotandika gwe gwani agiguze si vambire ebya receipt gwani agiguze nibatekamu nze lule oberawa date of birth buli details nga ola obanga registering passport eyo Apple olumala notekamu email address yo ne password yo notekamu nesokera ba face yo yonna n'amaaso ezemunye kati bangamye mu buli bagibikule baba principal kakati nze kankubulire ekirala kyokka ebifaananyi bye babiyuza tebakyayina katubuliriza okimanyi nti eyo laptop gye batutte mu Apple ku server za Apple kati okimanyi nti just eyo laptop okubeera mu kitongole kyonna server ya Apple eri esobola okuhackinga ngekozesa no laptop ono walopa nti my laptop is been stolen nagiropa eri mu Apple bagenda bali aba Apple kutandika kugitrackinga neweba eri off aba Apple bagenda bagitrackinga kati bano buli bagitekako we bati bawozambo bali mukugira gundi egenda kuba kati esika data yenna ali mu server zabwe ezeri gye balina kachovula nti Uganda temanyi intelligence kubanga bali abali eri bandi bagaba ebetemu era chovula bali kugamba nti bali abali mu system yeri tebasobola kukkiriza bano gitwala mu system ya zaabwe kubanga eri wali abaana abagiza babimanyi ebyo nekati bano abatoto bana bagala okulutinga obulutinzo okubba ebintu ebyo bebatutte eyo kati mukwagala okugisesema temanyi bayitira system za Uganda buzibu kubeera hacked kubanga basobola ozihackinga basobola noziteeka mu virus okitegedde kisinza capability Kyagulanyi gy'alina eri ebweru era wabaka Kyagulanyi alina amaanyi mangi ebweru nasobola obawa command nti nange njagala munkyankalanyizeeko system za government basobola ozikyankalanya so kati kyengezaho okulaga nti abaana abali eri bali abasajja bagenda okuva eri oku issuing nti mugende mukwaterule order nti mugende mukwaterule mumulete museemwayi baba bayina evidence ebeera 90% evidence ekintu ekyo okinako akakwate tusobola kujja ne bakwata muntu justify baba ina ebyo byowulaba bafutu soja abakuba walenze bembadde ngambanga bafutu soja ne bagamba era nze abana be waffe mbagamba nze sibagaana kuwagira honorable Kyagulanyi kubanga nange namuwagira era nchamuwagira kubanga revolutionalist wadde sikyali muki wadde sikyali buli jero kya wanupu siri wanupu checho okay abaleba basowa TV ndi munnanchuka tubebaza mwenna abatugobera kamaleyo statement yange sikyali wanupu naye ndi munnanchuka ero ndi wanchuka eyaddala
eyaddala sene yekiyayi kyakujja mu Nuupu ekyanzija mu Nuupu bwe chairman Nyanzi baddiikuula n'abalala abagoberezi Lubaluse wa Kyagulanyi ali omu kyali program nsonga ku nsonga Kyagulanyi ali omu ompambye Kyagulanyi ali omu mu nkyukakyuka. Okay, mwebale mwenna abatugobera ku Lubaluse wa TV tusiima byonna bye mukola. Tuli ne Lule Bombo Road okusobola okubanga tuyita mu bibadde mu wiiki eri ewedde. So Lule Bombo Road Suna Ben DJ yafiiriddwa maama we kitalo nnyo kitalo ddala era bamuziise Masaka. Wabula mu kuziika yabaddewo n'obubaka bwe yawadde nga ye mulekwa naga nti maama ondese wabula gyondese ondese n'abajjonkezi babayita bajjonkezi ondese n'omusajja mu lutalo lw'endimu eyabba ekyapa kyange era simulala Kamoga naga Wentebe Road n'agamba yeegasse n'akayiringu badde mukazi we yayisa akayiringu oyitamina mu mwana oyo ndozo bamuyinamu omwana amina bana babiri yeegasse n'akayiringu kyokka nno bonna bakola wamu kyokka nagamba abantu abo nze mu abantu mmwe ababeerawo nga mukola ku bizinesi y'emu mutubuzaabuza mbusime tweyagala nnyo kumbe ravu etambula eri tuba tuli awo tulaba abaana era singa embuto zaali zikwekebwa. So message eyo mbadde nsaba ngenda kumbawomba ku nsonga eno era yemu ku kinadde njagala kuba nti tulanze nnyo manjagala maliza akantu ka chairman Nyanzi kano mbadde nsaba mu ddakiika ejo tofayo ngenda kaza sokondeko mbadde njagala ekyo nkimale mu ddakiika ejo mbadde njagala kulaga nawe yenna tulaba ali eyo onaze kituufu yenna tulaba ali eyo mbadde nina akantu kenjagala omujjayo naye yennyini kugamuleme kugamba nti Lule Bombo Road akuba chairman Nyanzi njagala buli omu akole ki yakolesa obwongo kati tomukuba njagala kwogera mazima chairman Nyanzi yatugamba bamukwata namuyingize mu motoka namutekako ekikookolo bamutekako ekikookolo n'agenda ne bamutwaja tamanyi agenda olaba alinnya amadala pa walinnya amadala ne bagulawo olujjo olwasooka ne bagulawo olujjo olwokubiri ne bagulawo olujjo olwokusatu ne bagulawo olujjo olwokuna bagulawo olujjo olwokuna ne bamuyingize mu motoka okitegedde ne bamuyingize ki emmotoka olinnya amadala waggulu baguddewo enzigi 1 ate bamaani bakuyingize emmotoka omusajja emboozi agattangatte omusajja teyakwatibwa ali mu firimu ze kifo ky'okulwanira kifo ky'okutola nti pressure kati yakendedde ey'okubanja yabadde ali mu kusabotaginga nti naye kaakwatibweko yeyawaddeyo abaana abakwatiddwa yaleta ekyozo ky'okupaledinga abaana ajjemu abaana abali solidi ababyokwerinda tebamanyi Gaddafi nze kyange nkifundikiddeawo tugende ku kya Suna Ben kakati muganda wange Suna Ben tuli baana bannabuddu ffenna aye Suna Ben oli musajja Suna Ben ogenda Suna Ben abantu bakwagala ate Suna Ben bino ebintu byansi tuleta abantu kukyawa ojja sigala n'abo abatali babuvunaanyizibwa abatazaalanga abatalina buvunaanyizibwa abakopi abagwagwagwagwa abannanfuusi ne bano abasabukasabuka ennyo abalina eŋŋamba abo osobola osigala n'abo ne bakupika abatali basajja era abatali bayivu era abatali bantu balamu era abataakuzibwa omukazi yenna kasita omwebakako tomuswazanga etomuvumanga omukazi yenna kate nkwadde leve esooka kasita omuzaalamu omwana nga wuwe musaayi gwo nga tonnakola tonnalya sooka olowooze ku mwana oli kuyakuzaalira naye lwe banaatukumpanyanga kamaleyo siganye sooka olowooze ku mwana gwewazaala nga tonnaba ko kyewakoze oba kyewayogedde sooka ogambe mukazi wange agenda kundaba ate mama my baby mama mukazi wange nazaalamu omwana Suna Ben kankubuulireyo ekintu kimu kibatagambanga abantu Suna Ben fena tuli basajja twenda
Suna Beni oli mwenzi. Ebyo wagamba ngambu mbu sene zange zinakola mu mpewo. Suna Beni obeera ku show. Nga bakazi balinga abo. Omwe ali ku wingi eri omulala ali ku wingi. Ate wabeerawo n'akuli mabega wano ku stage akulinze. Naye ng'olina omukazi ewaka musajja gwe. Suna Beni. Kati gw'osuubidde omukazi ono gwe nga wogamba nti wamugumiikiriza gwe toyina byakumanyiiko. Producer mpa. Suna Beni omukazi akuwadde ekitiibwa kubanga yakuzaalamu omwana era kyovula baakuwanye tayinza kwogera kigambo na kimu kikuweebuula kubanga tagenda kwesiimu tagenda kwenazaamu tagenda kwenazaamu mazzi ge wamuteekamu ne kambuuzi tagenda kwenaazaako nti tagenda kuyimirira agambe mbu toyi tata wa mwana huyo bakagamba mbadde nze mmanyi omu baŋŋambye omukazi wamuzaalamu abaana babiri. Suna Beni omukazi gwozaddemu abaana babiri soka okirowoozeeko. Suna Beni lule Suna Beni wayenda sigaye n'omukazi n'otandika okumuswaza ate nga Suna Beni wavumanga nnyo omukazi walangiranga nnyo omukazi. Suna Beni njagala okkirize oba njagala ojjukire nti Suna Beni mu biseera bya COVID oyo omukazi wamusigula ku munno. Suna Beni wosigula omukazi njagala Suna Beni ojjukire ebiseera by'otandika okusigula omukazi oyo ng'omukazi ojja omukwatiranga mu mmotoka. Suna Beni wapakinganga emmotoka oyomba olinga ayombanga ow'emizigo. Ndi munyiivu toyinza vuma mukazi gwe wazaalamu omwana n'omuyita akayirengo kyogamba mbu batukumpanye akayirengo okamanyi ekirala mpulira olangira obwenzi ani atayenda simumanyi alikata tegwe omulangira nti obwenzi bwaliko olaba n'atufuga yayenda gowuliriza Suna Beni tasobola kuyita mukazi kayiringu mu Luganda kayiringu okamanyi omanyi eno gye bayita nkulungula bbi ke kayiringu kati kyekigo okamanyi nkubuuza okamanyi n'ongamba kale kambuulire akayiringu akatono producer akayiringu kambuulire akayiringu kagenda kayiringula ke kayiringula olaba akayakawuka akagenda kakuŋŋaanya kayiringula bbi akayiringu kaba ketumako ke kayiringu tosobola vuma nze kyekisinga okunyiza tosobola vuma mukazi gwazigwa tosobola kuvuma mukazi ayina obulumi obwaki obulumi bw'ennyumba ye kati kankule njagala ombulire Suna Beni ku bakazi be yeebakako ne bazze beyinga yeebakako ambuleyo omukazi gwe yeebakako n'amuwa omukisa okuzimba eyo ennyumba. Twagala abakazi naye buli mukazi gwe twagala nambwa yayina omukisa. Yes ye yawa Suna Beni omukisa. Ndayira ntya Katonda nze ndi munnabuddu ndi mwana wa misambwa. Kirungi nnyo omuntu n'ayogera ekimuli ku mutima. Suna Beni ayogera ekimuli ku mutima kati lwaki akulimbalima nga takwagala. Suna Beni that's great tayagala mukazi lwansonga yayagala sula busuzaawo mukazi amuveeko omukazi n'omukazi ng'obeera naye waka naye ng'ali ku byapa byabikulukunya abisako amannya ge. Katino kankuleyo oyo gwe Suna Beni totufula nti fena tuli busajjasajja oyo Suna Beni kasajjasajja buno obusajjasajja obufunye omanyi kati kankubulire waffe ebuddu kati ngenda kukubula ziri ntuuyo ze ewaffe ebuddu osanga akasajja nga kafuna ku ssente ne katandika ne kagula n'emmotoka nakyeekako n'obutalatala busajja obulina amaala ebuddu tubulinayo buyitirivu ebuddu natekako obutala era obutala babuleeta obusajja businga kuva saidi z'erwengo n'okudda eri agula pikipiki nasooka tonatonako obutala nateekako obudisco light nagigira ki ababeera n'ennyumba ne baziteekamu ebifaananyifaananyi bw'obusuna Beni n'agula emmotoka n'agiteekamu ebyoya enyumba yange lwaki ziyiteka mu bifaananyi byange obufaananyifaananyi wa Beyonce obwaki ebyo ebyekisirusiru bwe busajja Suna Beni obwo obusajjasajja. Suna Beni ennyini ke kayiringu yavudde ne Masaka nga yava kuziika mama we nije nabakuba endongo y'ebinyanya paka budde kucha tusiganye era nze mbadde omwana mwagala nnyo nze mbadde njagala Suna Beni nambwayo yes kubanga baswazizza ffe abasajja tuzadde mu bakazi ne babanga abakazi balabirira abaana kati woba olina omukisa nze nange nazaalako mu mukazi ne mmulekera byenina kubanga nabikola naye andazo wagwe yakukumpanya wobanga yasaba busabi nti yambeere ku kyapa mpulirize era nze nayawukana naye nali nkola Sudan nga tulina amaka gaffe era omukazi
wetwayawukana bulungi nnyo bwati kali gwe wayendera Sudan eyo nayenda ye naye ngakimanyi neneetonda kali akimanyi oyenda nayenda anti game nayenda neneetonda era naye akikola ki akimanyi kakati nze mbeera wano okwogera maki mazima nakwogera kituufu gwoba oyangu yagala byakulimba byakusiga kazigo nze I don't do that nze sibikola kati Suna Beni kyengezaako okulaga ffenna basajja tubikoze nti nze nange naye ninakuwa omukyala my baby mama era muwanye ekitiibwa okisegedde era nze kyenakola okimanyi nakwata engatto peyi egyo nenkwata engoye ezijja mu nsawo bagita backpack nenjiteeka ku mugongo nengenda sadda nogoba yangoba wobanga n'omukazi nobanga oli ku zero ne mutandika okwa ne mukola amaka ne mugula essowaani emu 2 3 4 5 ne mutandika okugula entebe ne mutandika okugula amasuuka oyo Suna Beni bamusuzanga busuza nga basula mu nyumba kirindi oyo Suna Beni basula mu nyumba kirindi mukusula mu nyumba kirindi atandise okwana omwana w'abandi amujja mu byowawulira obulubi obwo bwe yayitamu ale nyumba no kyengezaako okulaga nti ekintu ekiri mu bantu ababiri nti wookolanga n'omukazi ng'obadde osula na banno ne mutandika okukula n'omukazi nodda ku maapu oyo omukazi yaba akuwadde omukisa how are you going to pay obudde bw'oyo omukazi gwakwatiranga mu mmotoka n'omukuba engalo esooka ey'okubiri esooka n'oteekayo n'engalo 5 okwatirira mukazi gwe Suna Beni mu mmotoka n'omukazi n'omukwatirira n'atoba n'agenda mu maka ge mwasula ne bbaawe mu biseera biri ebya covid n'agenda wa bbaawe ng'atobye omukwatiridde n'omala n'otandika okumulya ng'omuliira mu mmotokayo nova kwa ntandika omukazi n'omusigwa n'omukyayisa gwe yali ayagala kwagala agamba ki director Luja Properties akansubira oli bulungi bale jo tusake engalo oli ku mukazi ozi ku mukazi ojevuna toddamu kujevuna mukazi ovuddeyo otandise okwezimba n'omukazi Suna Beni okoze omukazi nga yakuzimba tukwecho ntukole kiri mukazi yakuzimba muzimbye ennyumba nga mwena muzimba oyo omukazi naye yakolanga obusente obw'ekikazi omukazi wabanga oguze plot ya milioni 10 nakuwa kakadde kitwale nti akwadde milioni 5 seneze kikazi gozimanyi seneze kikazi ozimanyi kale alo lwakizivuka talunga ompaddemu yes omukazi omuwaka kadde kalamba nagulya pijama ulegwa abakazi obagala nagulya boxer lule omwaka kadde kalamba nagulya boxer ya mitwala 2 amala ensonga ya Suna Beni ono kanji maleyo kanji unzike Suna Beni wakola n'omukazi ng'oli munaku noka n'omukazi ne mugula plot Suna Beni agezo ofunye omukazi nga ina sente ogambye ki kati genda okola research yo ne wagenze okupita ng'okimanyi nti mbimanyi kati ate wakyo ndaivatinga osike kazi okubanga Suna Beni chaliwo chaliwo ati ago mazima tewesesa oyo chaliwo tewesesa kuganya okuseka osikyaliwo baveka abalabi nze kambagambe Suna Beni oyo musajja musiru kubanga omuntu okola n'omuntu muwe ekitiibwa era omuntu muwe ekitiibwa ogambe nti gana amaka kale nagagula nga taata kitwale nti buvunaanyizibwa Suna Beni tuba tugenda kuwa ekitiibwa nga waddira nnambwayo n'omuwa n'okyagala n'ennambwayo n'omuwa amakaago akulizeemu abaana omukazi ogenda kukyapa yewoze consent buli mwana akulira Suna Beni tuli bagezi Suna Beni saga ababoda boda bafuke bagezi okusinga nerule olamu waboda boda aletwa mitwala olamu waboda awaka meza ka mitwala 2 wa boda negwe Suna Beni akubenya n'okola obukadde 10 n'okola obukadde bimeka Suna Beni njagala weberemu obukopi bw'obusajja bwe Masaka obwo oyogala kutononera linnya gwa be Masaka ffe tona obukopi obwo jawabu obukopi ototonera linnya Suna Beni ennyumba ya mukazi wamuzalamu abana period kola ku mukazi oyo olabe ate no nambo yo naye biyegizagiza n'omusajja yesimba ku musajja omusajja ayina akanywaka gomanyi Suna Beni omanyi Suna Beni tweraza mabereze yakabikula nkwata amabere gonna gapayiringe ugateeke mu trailer omanyi trailer mmeka Suna Beni ze amabere ge yakalaba omusajja wesibako waaki abasajja bangi osegedde
abakazi babbe motoka z'abasajja BMW Benz milioni lukaga milioni mmeka abakazi bali mu kibuga balina apartment tukoleyo program eyo nno y'abakazi abali mu kibuga abafunye sente ku basajja bwe batyo twandikozeyo ka program ako nkubulira. Okay, tubebaza mwenna abatugoberedde olunaku olwaleero luba Lusewa TV ko kyali tutambula na biki byonna bitambula. Director Lunja Properties tukutumirako ssebo watukyawa nnyo. Sona bento toddamu ito omukazi akayiringu. Okay. Ensonga nayo tugire saawo Alien Skin ku weekend yabadde ne show. Wabula kyatusozo tumalamu amaanyi ti omukulu ono yajjidde mu style. Abamu etatusanyusizza. Yajjidde ku musalaba ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kyokka nga anywerako n'ebyokunywa byammwe. Byaffe adanywa kyayi. Ng'anywerako n'ebyokunywa. Ekintu ekitali tusiisiza bulungi. Bana ekyamazima. Ekintu ky'okuzannyira ku Katonda, ku Yesu, ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo ekintu abantu baali kikomezza abanene babikoze nnyo ne bafundikidde bali bubi. Ensonga eyo gyogerako ki? Tetugenda kwogera nnyo nga ku show. Nti yo nga yo biki byavudde muno. Twaka kwogera engeri gye yazzeemu. Kakati simple advice. Kati kankula ekintu kiri kimu. Jeno Kayihura yazimba abantu babiri. Ne Jeno Sale. Naye abantu abo yali azimba yali abazimba kutuuka mu bantu ba wansi okulaba nti government eba ne connection n'abantu ba wansi bategeera bazuukuka okutuuka ku bantu ba wansi. Bazimba gundi white brown white ne baleeta ne kitatta. Brown white yali muyivumu nenga nenga talina common sense. Kitatta yali talina byonna. Teyali muyivu nga talina common sense. Nti ova mu kubanga omuntu abadde atikka amatooke n'abeera mu katale n'agya kino bamuteekamu ku mugonde. Nti kibali babaleese okukola ate baafuuka nsolo olw'okuba nti obwongo bwabwe bwali tebusobola ku digestinga system nga weetambula. Babeera awo balowooza bagamba katuleetaani balaba omuntu yali alina amaanyi bajja beekulukuunya era bakola ensobi gye batayinza kati gye bejjusa kati bazimba Kyagulanyi. Tebamanyi nti bazimba omwana ayina byonna. Okitegedde bazimba Kyagulanyi. Kyagulanyi n'abava mu ngalo. Kyagulanyi si yeereeta bazimba muzimbe. Ate gwe wamuteeka kuba MP. Yali kyali wa Jeno. Okitegedde si mu bubi ngeza kulaga si mu bubi. Anti mayimo temwagala mazima. Kati bakola enso balowooza Kyagulanyi ayinza okubeera nga bali abajega. Naye nga ki? Kati ssaawa zino bagezaako okuzimba Kyagulanyi owookubiri. Bagezaako okuzimba kibayita antidote oba virus ejjawo Kyagulanyi. Bazimba Alien Skin. Kubanga Alien Skin yali futu soja wani wa Kyagulanyi. Kyekikenge kinagezaako kugamba omwezi guli naye nkugamba nti tewali muntu alina ggaali tutagenda kusangamu bana ba Kyagulanyi. Tewali agenda zimba ggaali oba wa mu ggwanga lyonna kati mulimu bana ba Kyagulanyi. Kyagulanyi ali everywhere. Ali mu state ali buli wamu. Kyagulanyi is everywhere. Jasabulamu ekintu kimu kyokka kyabulamu. Kakati Alien Skin ono abulamu ekintu kiri kimu, abulamu si muyivu. Ate naina common sense. Taina common sense. Alinga kitatta. Ate aina excitement. Kati ate yagenze n'agenda ke wa president ne president n'amulangira ekivulu. Ate n'afuukira ddala
Anirule ngabo yeita nafuukira ddala arrogant kati n'amanya nti kati mbadde nzalawa abantu ababulijjo n'ab'obuvunaanyizibwa kati kanzalaweko n'abanaddiini nabo kambalumbe alumbye abasirikale alumbye abapoliisi alumbye abantu ababulijjo kwegamba talina waatalumbye ba honorable bayita byayagala oshegedde kati yali bonna bayisizaamu eggaali abatanawakuyisa gaali muki mu banaddiini kati banaddiini yabayisizaamu eki eggaali ngenda kuwaayo abantu abakakola ebintu webityo Lady Gaga yakolako ebintu bye bimu tetukyamuulya namuulya ne face ne obulamu bwe nga structure ye yayonooneka yayiika alinganga gubanuunamu obunuunyi omusaayi Lady Gaga ngenda kuwaayo omulala Kanye West ne yakola ebintu bye bimu naye kati ssaawa zino Kanye West tayogera bigambo biri nga tanakwogera ku Katonda God, oh my God, I respect my God. Kati yalaba nti yakola ensonga kati yadde eri Katonda netamanyi nange yayinza nakwenenyamu Kanye West yatandika okukola ebivoola eddiina natandika okuvoola abakkiriza yafuna ebizibu bingi nnyo abantu ne bamukyawa nayawukana ne mukazi we mama w'abaana be omukazi gwe yafuna kati ayita na bwereere omukazi gwe yaddamu okufuna okuva mu Kardashian kati ayita bwereere Iyo nabizu bya Kanye West tategerekeka akola ebintu ebiri abunomo osegedde yakwata ku ebyo nakulumba Katonda sekulunta nalumbawo Katonda yalumba omusambwa oguyitibwa Yezu oguli omusambwa osegedde kiranga mu family yo omuntu yenna alirumba jajja wamuwa family yazimba nti family yaba Nkima oba ya family yaba Mayanja family ezaffe zaba omutima nogera n'olumba omuzimu gwa Kakeeto kati gwe kasita olumba nozala wa Kakeeto ebbaale fe ab'omutima n'ogenda olumba Kakeeto osegedde kati oyo Kakeeto oyo Yezu waffe kati omusamba gwa Kakeeto gukwata kumwa ab'omutima gubakubisa omuggo guli ogw'amasanso kati n'ogwo omusambwa gwa Yezu guyina abagoberezi baagwo kati gw'oguvoola n'ogunywerako enjaga inagenda kuba mweyana kubanga ogwo omusambwa gwa Yezu tegunywa ki tegunywa njaga naye tegunywa viini wayini tiyakola tiyaddira amazzi n'agafuula omwenge wakiri gwe musajja gwe wandibadde olirako chapati enjokye chapati tali nsike na butto chapati enjokye ya Yezu banikoledde chapati n'ogiriirako oba wandiriiriddeko omugaati oba kale wandibadde okutte glasi ya wine onywerako glasi ya wine ntanywerako njaga osegedde so kakati olina ekifaananyi kiwakoze kijja kutambula ogenda funa views kubanga abatali bakkiriza abatakkiriza mu Yezu bangi bajja kikutambuliza naye kigenda kukuba spiritually mpola ogenda kufuna obuswanyu mu buli mwezi ogenda kufunayo ka challenge kamu okumala emyaka egyo alien skin ojja kuba tokyawulikika ojja kubeeranga embi baali bayimba nesimanyi kye baakola naye balina okubanga balina kye baakola Michael Rose omumanyi Michael Rose nga yali ayimba babika yawumula n'okumula naye Michael Rose bateekangawo ku sharing empaka empaka z'abaana bazina break dance agamazina ga Michael Jackson. Michael Rose yali gwe bayitanga Michael Jackson w'omu Uganda. Kumbe Michael Rose tamanyi nti abaana mu masomero batraininga break dance. Nze kusomye nali nsomera nali awo ku Myenga High nabo ba Andre
waliyo omwana ng'azina amazina ga break dance atamanyi Michael Rose. Kati Michael Rose yalinga a disrespectinga nnyo abaana abo ng'alinamu ku buyisayisa obubibi byobwe naye abantu ne bamukyawa jaswa buyisa bubi obwo mpola naye yali namba emu aba Michael Rose nga bagambikako. Okay. Naye ne ba Steve Gini. Naye Michael Rose abantu bakyawa Michael Rose lwakuba nti yalinga azala w'abaana abatabakola ki bazina break dance. Naye abana bazina break dance basinga Michael Rose batandika obba ku birendu Michael Rose ne bamukyawa. Naawuli nafuna entondo n'anyiiga. Nenga he was a very good artist. Okay. Awo nga tuvuddewo. General Race, General wa Africa, omukyala. Yavudde n'agamba ne munvumira bwerere. Ng'abaana bamuyisizaamu eggaali takirabangako. Esooka nze ngenda kusooka nebaze Geno struggle gye baalimu. Wadde siffe twagibatumako ate temugitukuba nnyo kubanga siffe twabatumayo eyo. Naye ngenda kwebaza Geno nti nina kye muyizeeko. Muyizeeko kye bayita okwetonda. Obwetowaze. Nasi kyekyo. Era Geno Naraiso atuwadde challenge ey'amaanyi etya nti Geno Naraiso twali tusuubira nti agenda kusigala nga ayombagana n'abaana bano obanga avuma mubakwate mwerere naye atulaze discipline waabwe oli eyasooka discipline gwe balina ng'entebe tennakunyuma okimanya abantu abo begombanga kabalagala na buno bunnamungodi tebalinanga nnyo by'amaanyi kyovula abasinga abalwanya abasinga abali eyo abaddaladdala bali si babbi naddala wano mu Buganda kubanga obuntu ebbalwananga nga bali ku mukola eri eyo amazima nga tebali mu byanguzi tebali mu byaki nga bo baagala kintu kyabwe era bo enkola yaabwe ngaino wonolaba omwana akoze bulungi alimye olubimbi lunene n'okwata kabalagala n'omwaka kabalagala n'alyako yali yaba Geno Naraiso ey'obwetowaze era Geno Naraiso andaze enkola eri very professional ojuka ekigambo kye nagamba ne ngamba Geno Naraiso nswaziza nnyo okuyombagana n'abantu bano era nze mbadde nkusuubiramu kubanga oli mu kumentalinga abaana ba First Family nga ba Geno Muwoozi abaagala obukulembeze oba mentalinga obayigirize kibayita obwetowaze banne yakireese ndowooza olaba nti program abantu baziraba era abantu bebaze soka obebaza abantu ate nadde mbebaza n'Uganda soka kati obebaze. Okay, tubebaza mwenna abalabe ba Lwaliso TV abagoberera zonna program zetuteekayo ne tusobola okubanga mufuna ebyo olumu bye mumanyi ate n'okufuna ebyo comments zammwe zituyamba nnyo buli tuzisomako buti zituzaamu amaanyi naffe ntugamba katuteekemu tuzi n'abatuteekamu ensimbi abo tubebaliza ddala era mutuvume tetujja bagana abatuvuma mutuvume kubanga bino bye twogera yendowooza yaffe ne bye tumanyi tetugenda kwogera gwe by'omanyi kubanga ffe tubimanyi gwe byokola ki by'omanyi era gwe oli wadde embi by'omanyi biteeka mu ki mu komenti ne tugamba gundi yagambe kino kyakola ki kyamanyi so akati ffe tutogera bye tukola ki bye tumanyi. Geno Naraiso nkwebaza olw'okuba nti wakoze enkola kwegamba ka pressure kalinnye we kalinnye ne weetowaza era kasse era walonade ku media social media awo nina omwana gwe nalabye omukyala babadde babimuzaamu Geno Naraiso yeetonze naye abadde mukyala mugezi yagambye Geno yeetonze tumuleke era nammwe abali social media Geno yeetonze mumuveeko era Geno ngeri gye yeetonze era nsaba mumwebaze okubeera nga ye mukyala mwetowaze era nga mukyala muyivu era tusaba Geno Naraiso njagala osigale ng'obwetowaze obwo obuyigiriza abaana ba mu First Family era nsaba Diana Natasha baganda baffe mbasa mugende wa jjajja mugambe jjajja ate abo bonna abakwatibwa awe nyini nga nsaba Natasha Diana Natasha mwakola chachi nze nzomo yali ebbunga chachi ebbunga ekonge awe nyini ffe twagulawo chachi eyo ng'oluguudo olukyali lwa ttaka ne mutukolera oluguudo lwali lwa ttaka ne muteekako kolansi nga nsulaawo ku woota kukuumako amazzi ne mutukolera oluguudo
ne muzimba chachi mu kitundu tujja ntugulawo chachi mu preaching anjiri kibannange nga Dr. Kiza Besigye ali mu komera Natasha oyinza otyo okubeera ne daddy ng'olaba ensi yonna egamba daddy mubi Natasha ne Diana Patience mubeera mutya nga muli awo mumanyi daddy yakwata mukwano gwe yamukuba empiso kabina obudde butuwedde namusiba kale ye gino muwozi kale tumuleke ye ayina endowooza n'ebyo naye mmwe lule awo wenyini muli balokole mwina kyaki tubaagala tubawa ekitiibwa mugenda kubeerawo mutya bannange awo wenyini Dr. Kiza Besigye agenda fiira mu kkomera waafa mu kkomera banne tugenda kubakyawa ago mazima nze lule Bombo Road njogedde essaawa zino naye nsaba nga 7 nsaba Natasha essimu evuge njagala kati ntandike kwogera Natasha koti yeyo kumutta sisimu koti si yesibye Dr. Kiza Besigye koti eyimiridde naye kati kibalemesezza kyekyo masimu gammwe muwoza order from above bwe buzibu temwagala mateeka eggwanga mulivuga mulitwala walala nani awo wenyini jeno muwozi ku ex afachi ne wini byanyima mama we jeno nga akuba obuti oyagala nange kunfuula kakwenza nga lulujja activist oyiza obutaddukamu lulenga ndi munaku oyagala kumbuuza mboozi za munju oliweeyo bulijjo ne bwendaba olwajana oyagala kumbuuza mboozi za munju oli maama muto olaba ne kyaki gwe wagitandika kyeki anti yali yakubagita yogera kino nkumanyi kati ogera kuziza eri jidda wali weekubuuzizza kyeki bagita ku kyalo nga kwembeera nga tuwumbawumba jeno ne mama muto ensonga ezo nze ndaba ziri diipu nnyo jeno woono onyigiriza nnyo maama muto taleeta ebifaananyi ng'ali ne dadi jeno waaki maama muto tetumulese jeno wate tusigadde newa Kyagu nolabika singa wali mukazi bandyagadde gwe olwaki jeno nze jeno ennetowaza gye weetowazaamu sigala tuna mu kamera nga njogera na jeno tuwumbewumbe jeno nze nsaba jeno embuzi za mama muto twandizirese naye jeno osigale wakiri newa Kyagu mama muto ajja kuleeta ebifulayi bya dadi abalabi balwalisowa TV nga tuwumbawumba si bulaba tulaba nedda soko omale soko ogwala ogundi twerabidde okwogerako okay basajja mivule yasembayo basajja mivule yavuddewo ali mu kulwanagana ne Majambere tuwumbewumbe eyo kiki basajja mivule kyaga bangamba nasula wammwe eyo sajja mugagga bangamba alunda ente nebanga esobola okukolera bwente yeso alunda ente za German Shepherd ate ne German Shepherd zizaala ebite ne anywaki musajja alabika anywa ku njayi manyi munne waliwo abasajja abakulu abanywa enjaga ne munne nga beekweka enjaga eno enywa buli muntu munnaye naye abasajja mivula asobola Majambere nga muzibu Majambere ajja mweyambulira oyo ate kati olaba olola n'erinnya ono yeyita basajja mivule naye ate oli Majambere omuntu nga Majambere kakati basajja mivule obuzibu bwalina buli bumu ayagala relevance basajja mivule ye muntu atagadde nnyo naye nga talina mulamwa abadde mu opposition n'atagalira yeeyo nayogera byayogedde ate kya basajja mivule talemera wantu ate ekyokuba basajja mivule akaddiye emyaka gye gikuze kyokka ate alina byataakola mu buvubuka nga omanyi munnaye ebiseera bibaawo kati nkuba nga alina byayagala okukola kati naye ate
ng'ebiseera biri tiyabikola kati nayagala abifunire muki nayagala abifunire mu opposition nebigaana nayagala abifunire mu NRM NRM ne mukuba ekikono ne mukozesa ne muwayo obusente bwemwale ne bimwayo byemuwadde bya netabikola kinga era wogimanyi nti NRM yo bo bali nayo bamanyi tibagenda kuwa buli lunaku baba bagenda kuwayo kibakuwadde bakikuwe ate bamale bakoleki lule bakuveeko so kakati osibula nina akantu kembadde njagala okulaga wano nina akantu kembadde njagala okulaga wano olina ekintu ky'oŋŋambye ekya kooti neŋŋamba omuntu ono kambeeko evidence gwe mukola ki kambeeko evidence gwe nkuwa omuwulireko gwe nga gwe so that nti wonowulira ku evidence oyo gwe naawe ng'omuntu ogenda kubaako kyozuula nga bwokanoonya twongera otumirako ku Kenimo ogamba otya Kenimo Blue House Bernard Mwanga naye tukutumirako nnyo nyini ddala tusuubira nti muli bulungi agamba kireeya kimanyi oli bulungi nnyo nyini ddala nabagamba nti gwe nange olina ebizibu ebyenjawulo genda ku YouTube yaffe eriko Kagere yamba asobola gendayo osobola okubanga ate ensonga eyo azikwasaganyiza bulungi ettaka bakusumbwa ku ttaka Kagere yugiyamba genda enamba ze weeziri ajja kuba kuyamba mu nsonga ez'enjawulo akantu kafunye batusiibule tunakakola olulala akantu kaakano nkaleeta YouTube eyo gigendeko enamba ogifune osobole okubanga oyambibwa olina family issues ebyo na byonna Kagere yugi azituulamu nosobola okubanga omukyala n'abaana baakomawo okay katusibula abatulaba akantu ka Lule Bombolodi kaganyi tujja kuba tukakomyawo olutu eddako Lule sibula batulaba akadde tutusigaza tujja kuba kutukalaba oluvannyuma bwogambye dadi sibula batulaba sibule obudde butulese baba nina akantu okalaba njagala olaba omwana oyo ayambadde enkofiira ofiira ki njagala kiki tuga tulabyomwa tunuulira oyo omwana ayamba asooka ayambadde enkofiira alina ne kamera alinaani wa aliyekawuwe alisoose mu maaso okimanyi omwana akola eri waggulu mu bano mubaki naye ali ku ggaali ya Kyagulanyi okay olaba position gyaliko sibula abatulaba okusooka ngenda kusooka kubeebaza mbebaze mwenna abatulaba mbebaze mwebale kutusubscribinga era mwebale commentinga byonna tubyogera tebigenda basanyusa mwenna naye tetugenda kwogera bimwagala kuwulira babibasanyusa era nze buli we mundaba mba musuubira kubawa emboozi eriyo reality oba ebyaddala ebyamazima n'obwenkanya kubanga ndi activist wa peace and justice eddembe lyange lyatyoboolwako nenki experience nga nenkiraba era manyi bantu bangi nnyo batalina ddoboozi ng'eddembe lyabwe lirinnyirirwa era kyovula ndi mulwanirizi wa ddembe era mbasiibudde okay aje Samuel Gemanya producer abadde Kagere Waswabi ate nga tubadde ne Katabira Muhammad wali wonna ku buli kimu kyonna atakumira mpeera abankumire Lubalusewa TV mazima ku mazima.